ekisooka tulina era watandikira waye by the way kyetaaga nga programu njiriko nzekka adudde nkubuulira mazemba mwana muto kunze profile nene kubanga abonna bagundi bamisa kisemakulu obadde nabo ba Lord Fred Sabada obadde nabo natandikira mugagga nkubuulire we natandikira sigadde tugende ku kyobuuzizza bandi gye natandikiramu baali bagiyita super dynamic nanyini baali bayimita mwami Wudu wekatwe nga muzibe nga bandi eyo ekubira mu Ndeeba ku Kalinda pub omukyala bali bamuyita Nansubuga olaba wali chachi awo chachi ya feno gye bamenyaawo ebbaala eyo yali nga wetukubira endongo kati manya nti natandikira nga mbeera nsambya Kevina awali ebbaala gye bayita New Highland Club nabeeranga ne mukoddomi wange bamuyita George Muwonge yawasa sister wange bamuyita Agnes Nakayiza omukoddomi wange oyo George Muwonge yazaala omwami gwe bayita Kasozi naye ali mu bino ebya media. Okay, kati abayimbi kati natandikira eyo ndabi wala nnyo lugendo luwanvu nnyo abantu beggomba temuli bangu natandika ebidongo nfuna sinji 8 kati oli mu miliyoni naye nga ntambuzaawo bigere okuva mu Ndeeba paka ensambya Kevin kati olwo olugendo luwanvu kati tujje ku luno oba bayimbi oba mu industry muno tulina mu band bagiyita the Genius Powers Band ekubira bayimbi bonna mu Uganda bandi eyo bagenze okuwumuliza covid wagendedde okujja nga tukuba ku Papa's Sport wasamisa Kisemakula ne Georgina Gardens wali ku lusozi nga wetukuba okuwumula naye ng'ekuba ebivulu byonna ba ABS erina ekivulu bakisaawe oba erina crusade ffe buli lwimba tuba tulumanyi nga bawulya solid band nga bawulya Cambujeti nga bawulya UB5 band naffe bwe tuli naye bandi yange yemu ku nkadde kwezo eyo nenvayo liba tafari dene nnyo ndi musajja muyimbi nakakola lonchi nnya eyasooka yaliwa nagikolera mwaka ki yali endizikona makindi olwimba bali baluyita eddembe tulina ne mwavu tutwaziranye nenkola lonchi nakakola lonchi 5 nenkolya kusiyandisa ekibuyo ogijjukira ebiseera wabeererawo embaga y'embaata embaga y'embaata yali mu mikono gyange era nakuyitanga ebyuma n'obikuba kati nga nkola kusiyandisa ekibuyo awo gye bayitanga aperandi wabajati Sofia Nantongo kati nga nkolawo lwakuna nakolerawo lonchi 2 nakolerawo lonchi emu bagiyita ero olubadde saamu mugaggayo Nasani Bwerenga naluyimba ne Nasani Bwerenga nengikolerawo nenkolerawo lonchi bagiyita Oliver ezo si 3 nenzijja ku Georgina Gardens 2016 nenkolerawo lonchi bagiyita omumbejja mazima lave nfuukidde omugugu yenze nkole ntya atayina nti ono ambudabuda ku nziza obujja ye nga ndabye ABS eno wentudde yansponsoringa Pastor Yiga era mukama amuwe buli kyayagala yampa obulango bwa bwereere Pastor Yiga webale nnyo olwekyo ne mukulu chief yampa obulango bwa bwereere ne tulangira wano nenkolerawo lonchi endala 2017 nenkolerawo lonchi era endala awo gye bayita ndibasa jangu ofumbe ndibasa nayo nenjikolera ku Georgina nga wonna nno nfuna full house nze nkoze record kampuni emu etunda ebyokunywa yansponsoringako naye nga sirina linnya nga bagiyita Nairobi Breweries semu semambo kagusunda omumanyi shemu sema bimusajja wange ali ludda woyo bane ndoza bali bamuzza Nairobi Kenya nga yakolera empale nga agijamuoya kisira mu luto oyo bansponsoringako nga bansasula buli mwezi ate nga buli wenkoledde show bajjawo ne ba brandingawo buli kimu kyenjagala ezo record kituufu era mbirina ku ntambi eyo nenvaayo tuikankwanguyi yes nzije mu maaso bwe tujja mu maaso 2018 waliwo mutabani wange bamuyita Kisa kya Mukama wa Malayiga twayogerako naye nze ajati Sofia Nantongo wamu ne Dr. T Travis Kazibu 2018 mu mwezi gw'omunana ngera kuzo mwezi 19 lwali lwa Sunday essaawa 10:46 2018 mu mwezi gw'omunana nitwogera naye nga twagala okuteeka ettaffaali ku music wa Uganda n'ayogera n'owekitiibwa
president w'eggwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni 2018 mwezi gw'omunaana ngera kuzo mwezi 19 Fumita emboozi dwali lwa Sande twayogera naye n'agula ekirowoozo kyaffe w'ekitiibwa president nga twagala tukole ku studio z'abayimbi Sabato abayimbi ba Uganda abakulu n'abato singa oli aba atendewaliddwa ogenda mu studio ya Jemba okulikodingirayo oluyimba ku mitwalo 5 ajja mu studio eno alikodingira omutwalo gumu ogwa Uganda bwe guti okay wesiwa president ekirowoozo n'akigula nga tulina n'okufuna kamera zino era mu mwezi gwokusatu tubali tugenda mu America kuleeta kamera ezo corona wakoze eki twalinya ne tugenda ebweru nze ne mwami Travis kazi ndako tugenda empola mu 2018 kunakuzo mwezi mu gw'omunaana kunakuzo mwezi 19 ekirowoozo bakigula kwolwo lwennyini ekiri wa president bwe yakigula okuva olwo bwe yakigula yatukwasa Maama Lucy Nakyobe ye mukama waffe awo embadde njagala awo yatukwasa Maama Nakyobe ye mukama waffe era kyatugamba watugamba kati muline kukola kino bye ngendo okujja nga nkumenyera twagende wa Maama Nakyobe ngina kuzomwezi 21 dwali lwakumeka lwakubiri dwalaba abantu kuba Mande ebeera cabinet betudde netumulaba netumuyanjulira n'atugamba president yaŋŋambye studio netulinya netugenda ebweru ne Dr. T netuleeta ebyuma awera sente meka president zayisa kakati ffe tetwasaba sente nze wemba njagala omulimu nkusaba essigiri ne katoni y'eŋŋano essigiri eyo giguza sente tompa sente essigiri eyo giguza sente ffe twabawa bye twagala quotation eyo yasindikibwani ebweru ffe tubawa company nze bwe nsaba obulango ne busaba chief General yaŋŋamba mpavunaanyizibwa ku ABS nga muwavunaanyizibwa ku ABS kituufu ye nga adiringa naye so ekikwatagana n'omuwendo tewakimanya no ne bawagenda wa Dr. T tebakimanya ne tugenda ne China era omuwendo temwagumanya wanzu mu TI omuwendo era nga temunagumanya twagumanya ogw'ebyuma biri ebya training era tetwakwata ku sente sobola zoogera ku mpewo era tozoogera naye sente nali wabata sobola zoogera osobola otuwa ekipimo wakati wa zino na zino sijja kuwa n'ekimu ate kati awo Jemba awo gwe manya nti twabireeta ebyuma bye mwaleeta tukkiriziganya tutya nti byenkana ne sente ezo z'otayagadde kwatula kati bw'oba ogenda e China eggwanzu ne bw'ogenda ne miliyoni 10 ojja n'ebyuma ekikusalako musolo ojja n'ebyuma jjukira directive eno ya president directive ya president Nakyobe yagikulembera Maama ye mukama waffe Maama Nakyobe yabakulembeddemu mugenze China eggwanzu ebyuma mu TI Pro Audio ebyuma bino bamuyita Lisa ebyuma bino tetumanyi muwendo gwabyo kubanga oganye good disclosing naye nange ekibuuzo kinziremu ebyuma bye mwaleeta temumanyi muwendo obanga omuwendo oganye ogutuwa byatuukagana n'ezo sente Maama Nakyobe ne president ze ba approvinga mugende gwanzu China bileta anti engeri nti sinze nazisasula nze nasonga ku kamera gye njagala wasonga ku kamera nti njagala ngamba njagala Canon njagala ettaala eno njagala platform eno nze nenzire ebbali ne bampa byenjagala ono nasasula oli mu mativu n'ebyuma bye bakuwa bye wasonga twaleeta bya training naye oli mu mativu okimanyi ndaba wano olwesandi baprojecting abakuwa naye oli mu mativu n'ebyo ebyuma wasongako training bye nasongako oli mu mativu oli mu mativu naye tugenda kudde tuleete event singa ABS ebyekoze ku Lusedi ng'egyetaaga kati twaleeta training etya studio eri gye twakola gye twateeka studio ziri 5 twakafunako etya tugenda zikola mu regions naye engeri gye tulina music city gyegenda okubeebwa ebajja owekitiibwa president ne General gye bagenda otuteerawo mwami Ragadi gye baasaka ne ba Jennifer Fulufiga twagala ebeerewo music city naye regions zino zirina okubeerayo zitya nti singa mu Uganda twali tulina TVM ABS singa tukaluubirizibwa mu bintu ebimu ng'okulanga ebintu ebisinga n'engeri nti ABS waffe eri tulangirako mu time na mu program gy'okola ki gy'oyagala kati bwe tubeera ne music city ne mu regions ne tubeerayo waliwo omwana ajja okulemererwa okuva e Kasese okutuuka ku music city
waliwo asobola okutuuka. Mufuna bulungi? Nkufuna. Waliwo ajja okulemerera okuva ewaffe Maddu Gomba gye banzaala. Naye nga bwebanga kangeze nti eringa Kabula Soke oba eri Kanoni waba mukulu Bobi Wine nga weeri awo. Omwana ajja n'alikodinga ffeno ne tulipotinga ku kitebe ekikulu ku Music City. Nti twakalikodinga ennyimba 10. Okay, kati awo tugenda ngenda kuddira nga bw'okakasa nti gwe bye wagula bye wasongako bye bituukiriza omutindo. Kati nja kubuuza nti singa bakeera ku maca ekibuuzo ekyo genda kimpa wali kirowoozeeko. Accountability eyina kukolebwa mukyalo oli, naye waliwo okontana nti n'omukyalo oli president gwe yasindika okubawa sente ezo, naye ebyuma bino tabitegeera. Nsuubira tabitegeera, mwe musingo bitegeera. Kati abayimbi, ba producer, bannamawulire, abazinyi, ba performer bonna accountability tujja gibasaba. Awe tugenda otandika. Jemba omukulu. Jemba tuulidde Saamu bwatututte paka ewa president ne Mama Nachobe ne Music City gye tugenda obeera naye bwe bajja. Eyo tetujja kukwatayo. Ngenda kubuuza Sam, Jemba. Muyite kiweewa. Jemba. President azayamba abantu ng'abawa ssente. Essente zaawa awa tasosola mu myaka. Ate ssente zaawa abamu engeri gye mugendayo nga naawe mwoli. Siriimu. Engeri abalala gye bagendamu nga ngawulira. Oba toliimu. Ogenda tukakasa olwaleero nti toliimu. Naye nze mmanyi mwoli. Mpulira. Kati mwabo abalimu abagenda ne bazifuna. Bazikozesezza batya, zibayambye batya, zitutwala mu maaso, tugenda mabega, kubanga nze ekya Ronald Mayinja kino kyankuba. Naye soko mmenyere ku bantu gw'ogambye toliimu, nze mmanyi Jemba gwe nambe mu kubagenda oba abaali bayingiddeko mu lubulwa State House n'obujjayo ekintu oba okiwakanya mpa abagendayo. Kyasobola okugamba ku nsonga ya ssente. Ngenda kusooka kugamba kyemmanyi nakuwa ndowooza yange. Okusookera ddala ku nsonga ya mukulu Sam Mananka, nze ndi omu ku bantu abaali beesituddeko ne ngendako ku studio awo okulabawo. Studio eri luddawa? Studio ya Sam Mananka nagendayo. By the way, Dr. Tina musangayo. Nali nfuluma ne ndaba ne Hajat Sophie. Omanya Hajat Sophie mama wange. Ne mulabanga naye aituuka. So muko mulangira simbwa. Oyo mama wange. Oyo mama wange nno ddala. So nengereko studio nagirabako nasangayo ko instruments nenziraba. Ekyokubeera nga nkyewunyiza bwewuunya mukulu Sam okugamba mbu ye tamanyi sente zebakola ki zebagula instruments, which is okay because annyonnyodde n'agamba ye basaba instruments tebasaba ki sente. Therefore nfunye ekyafaayo olwaleero ku ABS okulaba ku bantu abasoose okusaba ebintu ebikozesebwa ne batasaba sente, kubanga nze bonna bempulira basaba sente ne balaga ebikozesebwa bye beetaaga ne balyoka bawa accountability ya sente. Ekyokubiri nga tetunaba kulowooza ku accountability ya sente ya bintu bamukulu Sam bye baasaka, osooka kubuuza bo baali babisakira baani. Mwe agambye abayimbi alindako tutwale mpola Saamu muwulidde agambye studio n'ebyasettingwa byonna by'abayimbi abato n'abakulu abatasobola studio z'abajemba ez'ebbeeyi nga basobola okugenda bakwata omutwe. Kyekyo nkugambye nti oba nga baali basakira abayimbi abo baganyibwa mu ngeri eyo. Abayimbi senga baadde tebaganyibwa oba nga baganyibwa abo basobola okusaba accountability. Nze kamba buli ekintu kimu ku ssente, nze ekisinga okunnuma soda si nsonga y'abantu bali mu kufuna bali mu kusaba Museveni ssente, era si nsonga by'abantu bafuna ssente wa President Museveni. Nze ekisinga okunnuma naye manya tuli mu entertainment. Yes. Anti era sente bazisaba bazireeta mu entertainment. Okay. Billioni 6 ze mwogerako. Ate billioni bazireeta mu entertainment. Zebagala ogireeta. Si kyekyo. Mwazifunye ddamu. Tetunnaba. Wabula abaagala okuzifuna baziri kumpi ndowooza. Ngani? Bangi.
bangi yani ntandika okumenyera tuli ku bilioni 6 bilioni 6 abaso benasooka okutandika okuwulirirako ku bilioni 6 omwo mulimu lagadi ayesimbye okuba mmere azaagala oba y'omu kuba benasooka okuwulira ku bantu abaagala ebilioni 6 era y'omu ku bantu benasooka okuwulira abasaba fayiro z'abantu ba promota bagende balabe nga bafuna bilioni ezo buli omu nti abayimbi abategesi b'ebivulo abaafiire lagadi mwali Ketti mwali Kavuma mukulu Kavuma wa Diamonds of course ali mu kabinja wa Golden Band lindako Ketti ng'ebintu ebyo tabibeeramu anti abeera mabega ga kamera emabega wa kamera kyagala okuŋŋamba ne bannamawulire ne batamanya n'abayimbi ne batamanya wabanga Kavuma taliimu nga taliimu kubali mu kabinja akasooka akasente agenda nchewing agende mu kooti aŋŋambe mulumiriza Kavuma Lagadi babiri Catherine Kusaasira oyo presidential advisor gwoliko sebo ndi ku bayimbi ne bapromo abali mu kavuyo ke bilioni 6 akavuyo nga sirogera zijanga ziri ku akawunti ati goloza federo bali balina zifuna leero era mbulira nsonga kirwaki zituusa olwaleero nga teziri mu nsawo zaabwe. Tone Sempijja w'ekigangazi y'omu kubazimba kubateekawo ekkuuli. Tone Sempijja teyateekawo ekkuuli. Ate naye ali Tone Sempijja yafuna ekirowoozo oya bulungi nti naye yennyini abantu bano bennyini abali mu bintu bya ssente oya bulungi si mumativu nabo lwaki bali beekutta akakundika abo bokka bazigabane bazimalewo kakati ono Tone walaba nga bali bagenda kuzezza bokka nga waliwo abantu abalala ba promota okitegedde bulungi abatagenda ganyibwa mu ssente ezo naye kwe kuleeta ekibinja kye ekyaba promota alina ekibiina ekyo ate naawe nalabo mu lukalala nze ndi memba mu Upnet nayingira mu Upnet nga chairman wa Upnet ye Katongole okitegera bulungi Fumita Embozi ndi registered member era list nagirabanga mwoli kakati nkulinda wegana ebbanga ddene abantu abaali batwala Upnet abaali mu ku kakiiko akakulu tetumanyi badduka tebatugambye ffe bebaali bakulembera kati sokoleka ennyongerekaawo ekibiina kyemwogerako abantu abaali bakikulembera nga ntandikira ku chairman Katongole badduka tebatugambyeko ffe bebakola ki bebakulembera era tebakyatuulayo mu office nimbye Sam Manaka kozesa omuzinda lusanvu ekyokubiri ekyo kimu ekyokubiri we bagenda oba ne bavaawo tebalonda bukulembeze ate bulala bakola batya kitegeeza senga waakiri toli yawamba ntebe ebifo biri vakanti mu mpapula biraga nti nno birina abakulembeze Sempijja akolangani oyo chief coordinator era yeyeka yali active mu kibiina ekyo Tone Sempijja obadde olina okubeera wano naye sinnakulaba ku lubiri Tone Sempijja chief coordinator era teyeeyitangako chairman wa Upnet oyo Tone Sempijja mu bifaananyi ndowooza mulaba ali ne Salimu Sale yoyo omusajja gwe boogerako awo ne kirumira oyo chief coordinator okitegedde bulungi mu Upnet so ensonga zino ziriwa zino ensonga ze ssente abantu ze bali mu kufuna si za bannayuganda abali mu industry ya music mbuzibagase z'abantu abatono abali mu industry ya music abamanyiddwako be baagala okwezza ensako eyo kati obadde otumenyedde abamanyiddwako abatamanyikiddwa bategedde emabega abali mu industry ate ababonaabona abalyetaaza obuyambi bwa ssente ezo ate tebaliiko ku balina okufuna ssente kati kulisi ompadde Ketti mbadde muwakanya mbadde simanyi ompadde Ragadi kwali nkongera abalala Geoffrey Lutaaya negundi naawa manasa mukulu Semakula ono muto wange nze mpagira abantu babawe ssente mbuuza lwaki mbuuliraayo wano abantu president oba gavumenti beetannaba kuyamba mu covid muno abasawo anti abayimbi zeze n'abayimbi balina bilioni 10 ezigenda okujja
n'abategesi bayinako ba promoter ono promoter naye ayinza okuba yetali registered mubiri kyekimukubisa abantu bali ate siri mu bakuba naye ba promoter bayinako biliyoni siri mu bakuba nze kyenjagala nga gundi weyajjayo n'alaga abantu n'alaga eggwanga nti bali eri nga batwalayo fayiro ze baatwala tewaliwo bwenkanya naye agamba ku TV entambi zonna nga zimulaba oya bulungi Tony Sempijja n'agamba tebalina buki bwenkanya ate nga kituufu tewaliwo bwenkanya naawe ensonga n'agamba nti abantu bano abagamba okugabana ssente ng'agaba balagadi oya bulungi kubanga lagadi baatuukana Tony baatuukana okumutwalirako ebbaluwa ya kooti nga baagala kumusirisa naye teyakola ki teyasirika abo ebyo yamanya okubiraba ye kye yalikoze nga kino kye yakola naye n'ayongerako ekirala abantu bano abalala abataali registered mu category ziri ze baatwalayo okitegeera bulungi be yafuna era baayina ababadde baze balabikira mu mawulire okitegeera bulungi anoonye bunoonya abantu basinga kwaba abalekeyo nze kankubulirayo abantu abafiirwa gye bali abantu abafiirwa tebali mu Kampala okka nze ndi omu ku baafiirwa ssente zange mu bivulu ebyo naye nze nagaggawala mu mutima nze nyina amabanja bammanja oba okitegeera bulungi naye omutima gwange mugagga nze ekirowoozo kyange si kya President Museveni kutukolera ku control ng'atuwa buwi ssente waba atuwa buyambi akwate ssente aziteeke mu sakozi z'abayimbi taziwa muntu kinnoomu kachagala okuŋŋamba zitugasize wamu abantu abo nze ndowooza tawa kintu si kinnoomu Semakula wangi Sam nze nkiddamu abantu babawe ssente naye sooka ompulirize ssente zigenda kuteekebwa mu ssako ezimu biliyoni 10 era ne bwokyaza badijje bakubuulira bagenda beekolamu ebibiina bajja genda bafune ssente ezo mu ssako zaabwe ekirala awo nyini omuntu okubeera DJ kiki oba registered DJ kubanga ebintu bino tebagenda gendayo buli omuntu DJ afune ssente omuntu ali fully authorized okubeera DJ asobola okubeera ku list eyo yafaanana ati sijja kyogerera kubanga simanyi naye lindako Sam awe wali embaga kubanga naffe abaki bannamawulire twakwatagana ne Ragadi ne tumubuuza wawe tugwa abakola show za entertainment n'agamba tuli kwaba abalina okufuna ssente ezo biliyoni 10 naye mulina okubanga mulina ebintu bino wammanga ebiriwo namba emu olina okubanga oli registered mu kibiina ekimu okiwulira either ekyabayimbi oba ekyabannamawulire ekyabayimbi yali agamba wuma webali simwe mukikulira mukama president waffe Waike Benda nyina ekintu ekinsoya we mwogera ku bintu bino saagala munkwate bubi saagala mugambe nti nkuba ssente zijja nze ensonga gyendaba enkulu si ya ssente ensonga enkulu yakugula mirimu gy'abannayuganda yakugula mirimu gya kuyimba lwaki nti ne zino ssente we zijja abazirina bali mu kugamba nti ssente ezaafa kitegeeza bali mu kugjayo ssente ezaafiirwa kitegeeza bwe bazijjayo abalabanja bagenda tegeera nti bano betwawula ssente zaffe ne zifa bazikoze eki bazibawadde era bagenda kuzikwata kusasula mabanja but life has to continue oba kitegeera bulungi abantu bamaze ebbanga nga bali mu covid nga tebakola ompuliriza lwa bulwadde teri yagambye nti nno obutakola kyali badde kibi olw'obulwadde naye essaawa zino abantu abalala abakuŋŋaanya abantu mu kkowa iffe lye tukuŋŋaanyizaamu abantu okitegeera bulungi abakuŋŋaanya abantu mu kkowa ffe gye tukola ki gye tukuŋŋaanyizaamu abantu bali mu kukola emirimu gyabwe iffe tuli organized nnyo mu bivulu byaffe nti tubeera ne entrance etya emu tubadde tujja tukebera abantu nga bayingira mu bivulu byaffe time before kitegeeza nti ebintu gavumenti yeetaaga otusomesa okukola ku bantu abayingira mu bivulu byaffe olwedde ffe lwe twasooka okukola
ngawe baze babisomesa abakedze enzigule mu Kampala nga newo ogendayo balaba nga batambula muntu ku muntu okitegera bulungi abaali tebabimanyi ngera tebabikola kyogamba kyekyaliganye ffe abakolera mu bifo ebiri gazetted abakolera mu bifo ebinene ng'ebisaawe abasobola okendeeza obukendeeza limiti nti mu kifo kino mumamodde ku kalenda wagendawo abantu 15,000 twagalawo abantu 10,000 mmeka 2,000 okitegera bulungi kati kankusalemu katone ekirimi kitegeeza nti Jemba ogamba mu kifo ky'obba wa sente bate emirimu gyaffe bwe baagala kutuwa buyambi babawe nga mukola babutuwe mu nkola eno ife wetwa tutegeka ebivulu kansooke nkusala ekirimi ife wetwa tutegeka ebivulu tulanga amarediyo n'amativi obadde okimanyi ife wetwa tutegeka ebivulu tugenda ne tusasula security organize okutuyambako ku security police KCC all olya bulungi wetuwa mu Kampala tukwata sente ne tusasula KCC kuba kusasula kiri mu mateeka batuwa ne receipts ompuliza bulungi government kyerina okutukolera kyekino okugulawo emirimu gyaffe etuwa amateeka kwe tutambulira obuyambi bweyagala okutuwa eyogere bwogezi egambe TV stations nti abasajja bano engeri gye balina amabanja nga babadde tebakola ng'ate omulimu gwabwe guinkaringa abantu bangi abafuna mu mulimu ogwo okitegera bulungi mubayambe ku sente ze mubadde mubakolerako mubakolere ku 50%. Gavumenti etuyambireyo twekolere. Sam agambye abantu bafune sente naye mbuzifuna Samu tezituuka ate tezikola bizi. Era zigasamu bazifunyeero semakula. Tezituuka ate linda ko Samu tezituuka ate zikola bizagala. Ati waje zitatuuka. Linda. Dr. T Sophie Nantongo bomenye bonna. Ati soke tumalirize kino. Echa bilioni omukaga kati tubigatta bitubuzaabuza kuba bwenzi njogere ekyatono nadda ku bilioni mukaga. Soke tuunzikeke ekino. Kunzike echa bilioni. Zenjagala bilioni mukaga. Bazibawe. Abafiirwa sirinayo fayiro. Bwemba gyendi eyange bagisazeemu kuba sitegeka bano be batutegeka ekyokubiri waliwo abantu abafiirwa bagenda kuwaayo omuntu omu yekka bwati maama afusa omumanyi omumanyi mumanyi bulungi ayinza n'okubanga n'enjuye bagenda gitwala yali yategeka David Lutalo ne King Saka ku Easter Monday wali ku Nikani Erweza omukyalo oyo ne bw'aba yakwata $5,000,000 maama afuswa kangeze ekitone nnyo kuba David Lutalo tayimbira $5,000,000 ku lunaku lukulu King Saka tazigwe bimanyi okupangisa Nikani okimanyi okola drive whatever bipande okulanga byonna obimanyi ne bw'aba yafiirwa $15,000,000 maama afuswa nga zaamufiirwa ddala Jemba maama afuswa baali luddawo naye nze njagala babayambe babaddizeeyo ku ekyo ekyafiirwa n'emirimu gitebwe kuba nange njagala okuddayo mu papazi sport ne kujja gina nkuba endongo yange tawe ensonga lindako Jemba tontwala Jemba yantegeke ngene kuba endongo ne muzeeyi kiweewa kati Jemba waliwo wali wetwagambye nti abalya sente oba abaagala Ragadi n'omenya Ragadi Keti twakomye ku Geoffrey Rutaya bebo sebo nkwaddeko bemanyi oliriza ndikiriya abantu bonna benkuwadde nenkugamba balinayo fayiro ezafuna sente ankwadde kabinja ka mulundi gutya kati waliwo akabinja akalala abantu bano tulina okubaanika katate mu kabinja fayiro alindako mukulisemakulu ogwo si musango n'ab'obutale babayamba si musango naye bannayuganda waliwo ebintu ate Jemba akubuulira ekituufu nzikiriza talinayo fayiro nange sirinayo naye njagala omanye naye mukulu semakula njagala omanye nti abantu abayinayo fayiro bawera n'ekikumi Jemba bawera anti okumanya kabinja akasooka kawedde tugende kabinja tabamanyi kasooka enjogera ku fayiro eziriyo ono mutuufu abantu abalinayo fayiro bawera n'ekikumi kubanga waliyo n'abalinayo fayiro nga si bategesi ba bivulu waba nga bategesi era nga tebalina kye baafiirwa nga waliwo abatagenda kufuna sente oyo bulungi nga bali bundi bujo nga bali mbalala nga bali gundi mubende nga bategeka ebivulu byabwe mu levo zaabwe naye nga tebagenda kukola ki kufuna nze ebivulu byange byali bistandize muzeeyi Sam nkubuulira mazima njagala ogende we bayita njagala ogende Erwengo ompuliza bulungi Rwenge waffe Masaka nali nanze Erwengo
n'obulango nabuteeka bampa sponsorship aba TVM olya bulungi nali maze okulanga gye bayita bayitayo batya bannange ekyalo kyerabidde so ng'ovudde ng'oli e Masaka n'otuuka wano ewasooka ewali ono omusajja w'ebyuma Lwasa n'oddawo oti tawuni enene gye tukuba mwendo ngo bagiyita batya si Kinoni togenda eyo olaba wano w'okyamira ewali Lwasa tawuni eri awo ennene eri ku kyettaka ekidde eno nali ntegeseeyo fik famaika ompuliriza bulungi Abudumulasi nga nguze gurupu namba babudu bajulizi okitegera bulungi nga nyinako abayimbi abalala nga nyinako bavayola nakitende nga nyinako ebivulo ebyo byonna babisazaamu saakola ekabale Bugonzi ne kakati nkyayinawo ebbanja era naye yaliko okitegere bulungi ekabale Bugonzi ne kakati nkyayinawo amabanja ffe tulina amabanja amatuufu agamanyiddwa mu ndongo oba okitegeera bulungi so nze sigaana bantu kubaleetera ssente kubawa naye baba nga batone Sempijja basazeewo okuleeta bwenkanya okitegedde bulungi nsonga ki ate egambisa tone Sempijja nti ate omuntu okuleeta fayiro ate asooka aleeta emitwalo 11 olinayo aba mu bizinesi ekyo kitegeeza nti emitwalo 11 wafuna abantu 50 abafunye miliyoni 5 ono Jemba aba ayagala okugusa ensonga Sebo yagamba atya kino kyenjogera nkyogera mu kamera nkyogera ku ABS TV yagamba atya olina bulungi njogera mazima ate gakaawa nyina n'abajulizi genda maaso yagamba kigambo ki nyina omwana embiriizi ye yasooka okunkubira essimu yategeka ekivulu n'afiirwa mu biseera bya COVID naŋŋamba manager Jemba nnyamba baŋŋambye munno ne batone bakoze fayiro naye baŋŋambye nti ate okwewandiisa beetaaga emitwalo 11 naye ate sigiina kubanga siina na sente siina na kyendya so mpulirize nze kennyini ne nnyambala engatto nenvuga emmotoka ne ngenda ku kalenda ne nsanga Everboss ne mubuuza ebintu bya wano biri bitya naŋŋamba genda olabe bitone ne ngenda nze kennyini ne nsisinkana Thaddeus Katumba abantu bonna benjogerako bali mu kabinja ka ttone Sempijja ow'ekigangazi okitegera bulungi okufuna fayiro ogiteekeyo ayina amaanyi era ayogera ku buli TV okitegera bulungi kati sirina kyengenda kumugenda mpola kuba ndi ku mazima essaawa yonna amazima abantu bonna bafuna amaanyi lw'abantu era lw'amazima g'abantu okitegera bulungi kakati Tony Senga naye yali ayagala kuyamba abantu oya bulungi ate yo obubi yasinga ne bali abagamba nti fayiro oteekayo ya miliyoni 10 muzigabana bakuwa 5 kubanga bo baziteerayo bwerere ako ke kabinja akabalagadi ko kagamba wekati woteekayo fayiro ya miliyoni 25 bazigaba wezijja kiwato okitegedde bulungi naye bototeekayo ya 2 oteekayo butesi ki fayiro kaseeyitawo ne bagikirunako stamp abataliyo nga tuba Moses sente z'ebipande abataliyo nga tusasula baana abataliyo nga bebamanya nti kati wano baana gye wagamba ze wateekayo ze ntuufu zino nkyamu therefore ebyo tebigenda kugasa munnayuganda abantu abafuna mu ndongo kamba kumenyere abatimbi b'ebipande abatimba ebipande ku posters balya ku ndongo abantu ab'ebyuma abagula events zaabwe n'abakozi abasitula ebyuma balya ku ndongo okitegera bulungi abantu abatunda ebyokulya n'ebyokunywa mu bivulu by'endongo olya bulungi era basanga bakutta obuntu bwabwe nga babutunda 10,000 n'ebyokulya ne babitunda abo balya ku ndongo era ne baweerera abaana baabwe muki mu ndongo ngenda kumenyera abantu abakuba ebipande ku NASA bakuba posters kyova osanga buli wamu be bazikuba era bafuna ssente tubasasula ne basobola nabo okufissaako ne balabirira abaana balya ku ndongo olira bulungi abayimbi ng'ovudde ku basita bokka abayimbi abalala abasookawo bano abantu bowulira bayimba olira bulungi abayimbi ab'amaanyi nga Basaamu Mananka bonna balya kuki balya ku ndongo abantu ab'ebifo gye tukolera oli ne waba alina keererezi weekati tumusasula ssente ne tusibawo ebiveera byaffe n'afuna 10 balya kuki balya ku ndongo soko sirike balya ku ndongo aweera ebifo olira bulungi
abantu abakola ku byentambula transport bavuga abantu baffe ne babaleeta mu bivulu byaffe ababoda ne bavuga ne babaleeta mu bivulu byaffe okiwulira bulungi abantu amamotoka tugapangisa ne gatwala ebyuma n'abayimbi baffe ebyo byonna muzeyisaamu abimanyi abo nabo balya ku ndongo essaawa zino abantu abatunda t-shirts obwo bugundi bolaba batunda obw'abayimbi obw'abaserebo obw'abasumba kalenda biki abo balya ku ndongo bamedi t-shirt owulira bulungi abo nabo tebakyakola njagala bano abawagira bano abali mu kufuna ssente nga bazeegabanya bambuulire abantu bano entuumu y'abantu bano bembaze bagwawa mu ssente zaabwe era tuyambibwa. Muddamu ekibuuzo ekyo. Nze nyina kyembadde nsaba ku TV eno ABS. Engeri gye simanyi nnyo engeri gye saategeka bya simutegesi. Nze ndi ku biliyoni 10 naye nze ansa yange eri nti abategeka babawe naye nsaba n'owekitiibwa mukama wange pulezidenti enkya waaba agenda kwogera atulowoozeeko n'emiro kuba nange bandi yaffe tekyakuba ndongo lwakyogedde saamu kati awo nga tukyagenze mu maaso waliwo abantu benkozeeko kunoonyeza nange onkuwadde omuzindalo n'ontwalaganya nabadde akulina nno kati nange waliwo lisiti gye nnina ey'abayimbi ng'abayimbi bano bagambibwa mbu ku ssente pulezidenti zazaabawa kubanga tewali wajja kuŋŋamba nti full figure tafunye ku ssente za pulezidenti azifunye kuba mukozi wa gavumenti saamulindako mukozi wa gavumenti ayalondebwa pulezidenti naye bwe tugenda mu state house ku payroll full figure taliyo it was fully declared tebasobola kukusasula ssente za gavumenti nga toli ku payroll sebo omusasuzi furufiga bukyamaani ako kowalaba kakadde saamu tugende mpola emmotoka zimpe enkoni bw'oba oyagala okumpakanya emmotoka gye bawa Ronald Mayinja essaawa zino eri luddawa ayinza okuba yali tajagala n'agitunda emmotoka teyagitunda yagiteekawo emmotoka genda ku popopo mu kibanda nannyini kyo bamuyita taata nina mukulu kalungi emmotoka mwetudde akabi kali luddawa Ronald Mayinja bw'amala okuva mu state house n'emmotoka bagimuwa yeerabira ekintu kimu nti bakuwa emmotoka bakuwa mmotoka ya gavumenti tebaera yiyo kaadi yo egamba nti gireete abo bonna kusaasira full figure buchaman full figure kaadi agiina tugende mpola kuba oli mwannyinaze mu manyi agirina buchaman n'abalala emmotoka ezo za gavumenti oba zaabwe mpa ansemu ojja buuza bo kati kyenkugamba nti emmotoka ya Mayinja erimu omusajja alina payini lindako kalungi ye yakwata emmotoka eyo owulira mwami kalungi mumanyi ekitegeeza kyenjogera anti kyemmotoka kyesimanyi naye ye mumanyi era omusajja oyo ye nannyini wooteri ya paradise paradise eri wano wakaliga road ye nannyini wooteri omusajja oyo ng'ayamba Mayinja amugamba nti sente bagenda kutwala wooteri yange bagita batya Roma sente nze yamuwa n'amugamba n'emmotoka teeka wano nkwongere n'ennuuwa wooteri eyo baagitwala dda mbadde sikimanyi naye nyina kyensaba kati nga tonnasaba nkuba mumanyi ogwa Makindye ne gurupu eyo sebo Ronald Mayinja yalya sente teyalya tandikira kati obuuza nze atagwa Makindye kati omubuuziza ekintu ekitali ekyo ekintu kisigenda kukiddamu Ronald Mayinja yalya oba teyalya mu industries ezaki ez'enjawulo mu sectors ezaki ez'enjawulo ompuliriza bulungi bannayuganda abali mu music bannayuganda abawagizi ba music ompuliriza bulungi nze wenjogera ku music njogera ku kintu kyentegeera obulungi lwaki nze taata wange muyimbi wa kadongo kamu Gerard Kiweewa abayimbi ba kadongo kamu emyaka we nakulira ddala nga be bayimbi abasinga okuyimba mu kyalo era nga babatuma bayimbi ba mu kyalo ng'ekibayimbisa mu kyalo bagenda bayimba kyalo ku kyalo naye nga bafuna ssente ntono si kyekyo muzeyisaamu so nze music ono gavumenti ne President Museveni n'abantu abalala gwe bali mu kuwunzikako ettaka agwereyo
tufe abantu bafune sente bagende bakole emirimu emirala bave mu music aleme kutambula. Nze ali wano mu maaso go okuva ku kulya nga ntandika music yandiisizza, music yampeeredde okusoma ompuliriza bulungi nendyoka nfuna entandikwa z'okubeera nga naawe osobola okunkubira essimu ompuliriza bulungi n'ompitako mu programu yo guno omukisa ogw'amaanyi saali gufunye soko mpulirize saali kale nga nsobola okusaba nompa njagala omusajja we omutunzi w'engatto wali awagira music akusabe tulabe oba omuwa platform. So nze kyenkugamba kiri kimu nti abantu bali abagende wa Museveni ekibagenzaayo tebagendayo nti nno baagala nnyo Museveni, era ku bantu bendabye abagenze wa Museveni ne bajja nga balinayo akantu ke basobola okukolera abantu akatono owulya bulungi oba keeko oba kenkana n'ekyo kye baasaba oba nedda be basaamu mananka ate kubanga at least bo balinawo kye balagawo. Bano abantu tebalidde leero sente za Museveni. Samananka kyogamba nti yazirya dda yagenda wa president ayogedde wano yali anonyeyo ki yanonayo ebyuma gye biri mu studio. Samukwata omuzinda Samu bangamba owulira bewagenda ne wa president linda ko Samu ogenda gomanyi oli musajja mugezigezi omuntu omukuba n'ekiko bakita ekisoko ayogera ekisoko na ku preventing a point yogenda Samananka bwe yatuka mu State House omanyi zino mbozi za bannayuganda n'agamba yagamba bana abajja wa president balaba ebintu mbu yasanga obwetaano babupanze wano obwa dola buli wano obwebiri buli ne bamubuuza gwagende gwanzu ekyalina okugula ebyuma sebo tukwate wa mama oli mama gwe yagambye tukwate wa sebo ku dola ku bwetaano ku bwebiri Samu wagamba oti omanyi leero lwentegedde omanyi lwaki saagala kukyala ku media wakuba pastor yiga naawe muli mikwano gyange kituufu teriyo baba bakuyita presenter presenter wano oli gwokulya programu eno kati gwoli ku konso teriyo ayogera mazima bwabaayo omuntu anumiriza ng'ekyo nakyogera muwe miliyoni ya sente nkyogedde waliwo pastor wuli miliyoni ya sente njirina njaggimu nze simala googera kintu nga zimaze kirowooza nkunnyonnyodde studio twagireeta erikodingira omutwalo gumu era nsaba pastor asindika abaana olwakuba tukyali mu covid amala okuggwa twakalikodinga ennyimba 305 okuva ddi twakalikodinga ennyimba 305 audio okuva ddi okuva lwe twatandika ddi ate okuva lwe twatandika studio yatandika ddi ate bwe yajja teyatandikirawo ekyokubiri fe tulikodingira ku mateeka ga mukama waffe tutya kuba tulina ba producer mukaaga besijja kumenyera nga producer ate wuliriza omanyi mwe mwagala abantu babalimba ba producer ate lwaki tobamenye tulina ba producer mukaaga omu yali kansoke kumenyerako just babiri oba basatu tulina mubiru smart bwe tutematema abaana tukulunda okutugera ku recording abaana 10 tubatematema ne tugala tulina abakadongo kamu aba band music abayimba style eno tugala nti mubiru smart gwe osinga kumanya kadongo kamu mubiru smart alina studio bagita smart studio nava mu smart studio najja mu TSF Records nakuba music nasasulwa naddayo mu studio ye Dr. T yomu kuba director ba Tomorrow Stars ava mu Songo Factory eye najja nakuba music oba band music oba style jasinga okuba mu experience nakuba abaana bakubye naddayo mu Songo Factory tulina bamatovu oba ne batuba twetaaga nti twetaaga Jona asobola okuva mu studio oba twetaaga Yaledi okuva mu Double Kick tumusaba najja nakuba oluyimba lwa mukulu Gerard Kiweewa nga Kiweewa awulira ayagala Jona najja nakuba oluyimba lwe mukulu oyo Yaledi naddayo mu Double Kick tekitegeeza nti baawo tuleeta producer gwe tuba twetaaze nga bwe tugenda okutandika okukwata video ne tugamba nti asinga okukwata obulungi video ava ku ABS ne tujja wa pastor ne tumuga tulina ennyimba 15 n'atugamba nti buli luyimba ngenda dukwatira emiliyoni etya muze miliyoni 10 na mmeka ne tuga tusasuddeko zino ne tuleeta omuntu najja n'akwata ne tuleeta n'omulala ava mu kampuni endala onnyonnyodde bulungi bwe tutyo bwe tukola era ennyimba 305 biri ku ttaka mukama waffe azirina
ewa muzeeyi gye ziri ne wa mama Nakyobe gye ziri kati twawummulamu olwa covid era waggwako tulina abaana abaali bakamala okwewandiisa abalala 521 buli lunaku tulikodinga abayimbi basatu abayimbi basatu z'ennyimba mmeka producer bw'ajja nti Jemba agenda kuba leero ennyimba 2 olwaleero ku Sunday enkya takuba amala ku masteringa zino zakubye ne ziggwa bulungi ne tuzitulako ne tumanya nti ennyimba Jemba producer Jemba zakubye zifulumye ne tulyoka tumuwa ennyimba endala bwe tutyo bwe tuli ku Tomorrow Stars Foundation bulungi nnyo n'omulabi waffe akufunye bulungi genda ku WhatsApp yo alaba ABS program Aizon iba mitasema kula soda enamba eri wansi weerezako ekibuuzo ndoza abalayenda kika 10 tujja kuba tuddamu ebibuuzo byammwe nga era tubiwa abakulu bano ba panelist abategeera ensonga ezo n'oluvannyuma tugende maaso essimu eyesembyayo 88 Aizon you yeyo bwetyo bwega awo ennyini nga nzije wa Jemba ba producer abo n'emirimu nga gyonna bigitambula nga tutegedde nti it's a project bwe tuba tugenda ku nsonga ya accountability bajja okuligodinga bagende walala bayina we basayininga ekiraga nti bayina emirimu gye bakola kubanga nsuubira basasulwa wewa tebasasulwa buulire eggwanga mukama wange nze nyina ekitabo wa producer ekibasasula amin ebisigadde omulabi wa ABS njagendayo nja bifuna tukirina nze ne Dr. ne Ajati n'oli omwana Ajati Sophie Nantongo kubate omulimu gwonna lwaki wana bakyala be bali ku kamera omulimu gwonna ebiseera ebisinga okutambula obulungi gubaamu omukyala nono takulimba ye manager wa mukulu Gerard ne ku management ye kuteekwa kuba kuliko omukyala Chance Nalubega alina kubeera waawo atya mu bantu abo bomenye Dr. T Samu n'abalala ne Sophie Nantongo Chance Nalubega alina okubeera mu komite ng'omukyala oba nedda kaakati mu kutandika okwogera n'omwana oli kwankwanguyizi okutwogerera ne president okututwala wa mama Nakyobe baba batutwala mbu Chance yaliko nga tuinako ne Ajati Sophia Nantongo yaliko baliko abakyala bameka nga tuliko abaami bameka basatu kati tuinako mukyala atya mbu Chance yagamba mukyala munni ebintu ebisijja bisobola nenga mu kusaba project yaliko nze ne tugamba tuteekeko abaki mu kwogera ngena kuzo mwezi 19 mu mwezi gw'omunana 2018 lwali lwa Sunday saa 10:46 twali bameka babiri nze nani n'omwana oli kisa kya mukama wa malayiga ne tugamba okutambuza obulungi era diiru yakutuka tuli bameka babiri nga tuli bameka babiri ne bwo walitawo emyaka 10 n'okimbuuza kyenjo kuddamu diiru yakutuka tuli bameka babiri nze sirimba kati ne tugamba mu cabinet tweyongereko abantu abalala omulimu gusobola okutambula obuki obukwakwa amangu mbw omukyala oli mwannyinaze Chance Nalubega n'agamba mukyala munne sijja kubikola ki kuba Chance tayagala nnyo bintu bwe biti tabyagala nnyo kati ate Nantongo y'omumanyi ye kyakula ki kyakula sajja Chance yali alina kuba mu mbejja kati bire ebintu ebyaffe bisaanamu nga boolaba Sophie Nantongo bisaanamu nga boolaba mwannyinaze Jennifer Fulufiga kwenda tukole ki tugende twendereye ekibaawo kye kiba kikola ki kibaawo kati Chance n'agamba mukyala muneze sijja kubikola ki era mwannyinaze Fulufiga ona mulaba nga alina president fiki ndozifana ebyo wali waddo bikasukayo mwannyinaze Sophie Nantongo mukyala Simbwa yatugambira ku Tavern Woods twali tuva ku Serena mu meeting nga tujja ku Tavern Woods saa 11 okumanya seerabira buki ondabako wempandiise buli kintu nkiyina mu mutwe Fulufiga omulabi yasooka kufukamira ne president ate no people power jali eri mwannyinaze buli muntu yenna katolu bwamaya ku byakayimba honorable nkawulidde leero ku radio nga kagamba buli muntu yenna anoonya kulya kuteeka mu lubuto lwe wano okolerawo okyo wa pastor takusasula onoonya ki sente nze nnoonya ki naye mu bulungi si mu mampaatu teriiyo muntu anoonya sente mu mampaatu nkikubuulira mazima okujjako wuliriza okujjako zobbi obuki
era nezo project eno yatandika 2018 Jemba akimanyi Eyamba kuba ebiseera ebisinga abadde ajja n'agula madamu Sophie Nantongo nga weetuli tutula mu office emu ulya bulungi nga amugula tulaba era nga bwamugula ffe tugenda ne tumukubira ebidongo ono yatandika 2018 2019 tuli mu 2 ameka 2 etambula obuli mwana njogera wano ku mpewo ntunudde mu kamera tuli kodingira omutwalo gumu kale gwa Uganda n'akafaananyi kamu ABS ne photocopy yendaga muntu nimbye ABS isoko ABS abayimbi mwena bali mu gwanga nga mula program Aizon yesimba kula soda chobo okola nkugamba sisimuka yimuka tambula duka genda mu studio za omwami Sam Mananka omwami Dr. T. Travis Kazibwe omukyala Sophie Nantongo n'omutwalo ogwa Uganda era mugambe n'akafaananyiko ka passport tolete kiwanvu era mugabe ne photocopy yendaga muntu bajja kukolera ku kyoyagala wabula singa tufunayo simu egamba nti bakusabye sente ezisingawo mutwale ku poliisi onkubire simu njagigaba wano tujje ku poliisi ne bannange atubuulire oba ebyo byayogera bituufu abiinako obukaka oye Sam mwebale kutangaza nsonga eyo tugende wa Jemba ensonga eyo giveeko Jemba sokolinda nze ensonga ya Sam sigiriiko kubanga alindako nze nakukyaziza ye mu nsonga ezirina amakulu omusungu goira Jemba simanyi lwaki mukambwe nnyo olwaleero mutidde kubanga omusajja ale saategedde nti ompita ne Jemba era mugambe wali wabweru ogendawa ngeno kola nga kubira essimu mbadde sijja kujja ate bitasobola butajja lwa nsonga ye ebintu ebirimu obwerufu biri straight okitegedde bulungi ebintu byeno biri straight ebintu ebitali mu bwerufu twamenye wali ku bantu wanyimenyedde ku bantu bali njagala Ronald Mayinja twamuvuddeko dda ye yagendayo bye yalya n'emmotoka gyeri byonna yamanyi era tugenda mwogerako ate n'amala nze nja mwogerako n'amala n'akrossinga mu people power n'avaayo n'addayo eno kati tumanyi waagwa n'ekyo kati kimulekere toli wano kwansalinga bya Ronald Mayinja kati waliwo abayimbi abazze balya ku ssente za mukulu omukama waffe ng'esente ezo aziba wanga bo kati tuzigyemu biliyoni 6 biliyoni 10 DJ Michael yaweebwa ente n'alya ne kusa genda mpola ngenda kumenyera abantu menya wendi DJ Michael Sam ngoseka mwandivudde ku bantu netugenda industry eno wameddawo etya tukole Sam ono musajja manyi Sam ne bakulidde ku bamisa akisemba kula basajja babikirira nnyo ensonga unakubuulira abavubuka bamulembe guno omutebi twogera maki mazima njagala nkumenyere list eno ngambe nti abo tebagendangako tebalinanga kibali bakutte ewe abali balina kye bakutte basigala kye bali oba basebengerera kati nedda tugende empola kati sokoleke nga tonnansirisa nyina omusajja gwenda bayogeranga waati bamita tamale mirundi lwakuba oyo munnabyabufuzi nze kambabulira ekintu kimu baganda bange abali mu studio ngenda kubuulira ekintu kimu ku nsonga eyo ensonga y'abayimbi abayimbi abazze balya ssente ng'abantu singa association okitegera bulungi nze kyensobola okwogera ku bantu musooke mumanye kiki ekifuula abayimbi basita nedda ekifuula abayimbi basita buwagizi bwa bannayuganda so osirike ekifuula omuyimbi sita kwe kubeera ng'alina obuwagizi bwa bannayuganda Sam Mananka nga talina maanyi ga bannayuganda ompulira bulungi Saalongo ono golaba olira bulungi nga talina buwagizi bwa bannayuganda okitegera bulungi nga talina buwagizi bwa baki bwa bannayuganda yalibere takola lonchi ezo zola byayogeddeko yalikozeemu n'akomaawo kubanga yali musaze n'atafuna maanyi gaddamu nze ntambudde ne Sam mu lonchi ze olunaku lumu yansaza maddu nali ntimbye maddu nga simanyi mbuna agenda kukolayo ngenda okugendayo kuba drive nga yatimba lonchi saafuna abantu ye n'afuna naye nga nayina taata Sam kwebaza okuba nti tewakola nenkola nali waka kiringa naye bwe naakusanga ewa so kakati bano abasajja ekibafuula ab'amaanyi bannayuganda bano we bamala okutegeera
Ompuliriza bulungi nti tokyali ku saidi yaabwe. Ompuliriza bulungi tokyali ku saidi eyogera biruma bo okubatuusiza obubaka obukuwagiza bakwesonyiwa. Bannayuganda bagaba chance bbiri. Gwobogerera ngani wabamanyi otya? Nze ndi mutegesi wa bivu lwakuŋŋaanya abantu. Kati big manye endowooza zaabwe nga tonayogera na ku big ayi eyagwa ne bamukuba n'obucupa oluvannyuma lw'okugenda okwewaana. Mmwe mwamukuba mwabupanga naye wali. Tewaliwo yapanga bucupa busungu bwa bannayuganda. Tuwe ku kifaananyi kya big ayi oyo tulabe. Oyo ekyamukubya kuduulira bannayuganda ebintu yayogeranga ng'alinga aduula. Mukulu Jemba big ayi nga tayogera bubi. Wuliriza tunula wali big ayi si yeyeka omuntu alidde sente za gavumenti. Kakuli abayimbi abazze balya ku sente mu sections ez'enjawulo naye nga tebalina buzibu kubanga bazze balaga nti balina kye bazikoleredde ziri. Okitegeera bulungi. Tone Sempijja coordinator w'abayimbi yasaka ekintu kya bayimbi b'akadongo kamu. Ompuliriza bulungi ne bayimba oluyimba lw'abalimi. Tone Sempijja yakikasaka. Uliza abayimbi abayimba oluyimba lw'abalimi ne babateerawo n'okuwangula esente miliyoni 10. Rod Fred Sebatta ye yawangula n'afuna miliyoni 50 naye ng'agafunye oluvannyuma lwa kuyimba luyimba lwaki lw'abalimi nga sente zivudde mu gavumenti nga ziyise wa General Salimwani Sale naye nga zirina kye bakikoleredde zifuna. Mathias Walukagga yafuna njogera abantu abafuna sente ezo. Mathias Walukagga mu kadongo kamu era oluyimba luzaliza akadongo kamu naye yavuganya mu leesi eyo yafuna sente. Omusajja gwe bayita Vincent Segawa yavuganya mu leesi eyo yafuna ki? Yafuna sente. Omusajja omulala bamuyita yekagulire n'omulala baali babiri bayimba kulabo bamuyita Busuulwa bonna bayimba akadongo kamu bafuna sente ezo. Tolabangayo munnayuganda n'ogu abavaamu oba abalumba mbunaabo tubakube balya sente za gavumenti. Omanyi lwaki tebabakuba? Because balya sente mu section zebakoleredde zebatuuyanidde ne bateekamu n'obongo. Yali azaaki yawangulani yali azaaki bamuwa kasimu nkobulira abayimba mu kampeyini za Museveni soboleke nga n'essaawa zino tebaliimu kwabo abaze bafuna obusiimu. Essaawa zino abayimbi ekibatenyiza Muzeeyi Museveni bya bufuzi bo bayisaawo bintu byabwe ffe tubonaabona. Kakati ate njagala twogere ku bantu ab'amakulu mu industry. Wuliriza kye njagala twogere ku bintu njagala twogere ku bintu eby'amakulu mu program kubanga obudde butono. Nkugambye si buli alya sente za gavumenti nti bamunyiigira naye osiridde mu ngeri ki? Ekibonyaabonya ba BKI, ekibonyaabonya ba DJ Michael, ekibonyaabonya muganda wange Buchaman omukulu nogwava okwogerako. Buchaman tali bulungi n'essaawa zino yafulumiza obutambi just recently. Njogera ku presidential advisor gwe mmanyi nga mmanyi n'emmotoka gy'avuga nga ngenda n'ewe nga mukwano gwange nga nyina ne project naye nyina project ya police. Mpuliriza, nyina project ya police nze ne Buchaman ne Muzeeyi Kiweewa n'abantu abalala. Buchaman ali bubi tali bulungi yadde bamuwa ekifaananyi tekirina kyekimugasa. Wamma mukulu Semakula manager Jemba takubuzaabuza Buchaman tali bubi waba ali bulungi saamu kiki ekyamuvuddeyo ate ayanike yeyanike nti ali bubi yakyogedde. Kati kankubuulire ffe abagoberera ebintu bino oluvannyuma lwa Tone Sempijja okukyaza oluvannyuma Tone Sempijja ne banne okola akabadi k'okukyaza Buchaman ku kalenda mbuno gwe bali mu kuyitamu okutuma ewa pulezidenti ayogere ku nsonga za sente zino ze twogerako. Ompuliriza bulungi. Buchaman n'abasaba bamuwe wiiki namba. Buchaman yavuddeyo yennyini n'agamba
nti bukyanga afuuka presidential advisor ku nsonga za ghetto abantu ba ghetto bagendayo nga banoonya obuyambi ewuwe ate ng'ekyo mbadde nkimanyi naye tasinkanako president Museveni yadde mukama yadde president Museveni omuweereza omuntu oyo presidential advisor mukyazze noono nze siriiko oyo presidential advisor ki tuli kumwogera ku nsonga eziruma abantu badde nsaba jembo ono omundeeterere fulufiga mwenyenaze kakati mayinja kambabuulire lwaki tali bulungi leka mbabuulire lwaki tali bulungi mayinja tali bulungi tugende ku kirala siri kwogera financially kankuwa ensonga y'amayinja nze soogera bintu biri mu bbanga wemba nga mugambye nkomaawo mayinja tali bulungi lwa nsonga mayinja okusookera ddala bannayuganda bamuwa chance ey'okubiri mayinja abadde ali mu kuvuganya kuba memba wa parliament simanyi oba akyaliyo egomba ompuliriza bulungi by the way nabadde egomba just ndowooza ennaku 2 nabadde egomba nayise waba mayinja nga ngenda okuziika mayinja abadde ali mu kuvuganya ku bubaka bwa parliament mayinja bannayuganda bamwagala ne bamuwa obwesiga ng'ensonga enkulu eyamuweesa obwesigwa kuyimba nnyimba za mukwano na nnyimba zifa ku banaku kutuusa ddoboozi lyabwe tuli ku bunkenke sente y'ekibi gijje mu yiyo ompuliriza bulungi mayinja bwe yagenda ekiboga nga tanabana kutuuka wano soka ovulire mayinja bwe yagenda ekiboga nga tanabana kutuuka wano nga bamaze okupanga golden band eyimba ekiboga ompuliriza bulungi yagenda n'ayimbanga bandi okitegeera weyavaayo bannayuganda bamunyiigira naye kulwokuba yagenda n'ayimbanga bandi wera ennyonnyola yagamba baagula guruupu taba kuyimba banne baali muvunaanye n'ayimba n'oluyimba n'agamba nti we nagenzeeyo mbimugambe bannayuganda banyiize nnyo ne banvuma kasajja gwa kasiru osuukunze embaliga ani naye weyayimba bagamba ebambi yali akola bizinesi ate n'ekirala yali agenze bimutugambira mbu bituluma okitegedde bulungi omulundi guno ogwokubiri soka ompulirize weyalabise mu maaso ga pulezidenti ng'amukutte ne mu ngalo abantu ne bagamba luli twakusonyiwa ate kaakati so oyo sigenda mwogerako mayinja abantu bagenda mujajinga njogedde byaliwo ago ge mazima manyi sisobola kubeera munnabyabufuzi era sibyagala bajjemba ayogera ekintu n'amala kyogera n'agambye sikyogeddeeko omusajja ono omugenzi mulindwa muwonge awumule mirembe abantu bonna nabagambye buli muntu yenna ne kakati abayimbi mwenna mbagamba bapromota mwenna mbagamba mwenna abayimbi abali mu maaso nga mundaba mbagamba ebigambo bino ng'ate bigenda batuukako mbagamba ebigambo bino nga munnansi ate ali mu industry ya music ebigambo bino bye mbagamba bye bituufu abantu bonna abavudde mu bantu mwe bapromota abali mu kusaba ssente abali mu kutufuula abasabiriza obusabiriza mu kifo ky'okuyimusa eddoboozi limu ne mugamba nti oba babawa ssente babawe sikiinaako buzibu sizimba mutima saagala mugambe muzimbe mutima naye mu kusaba ssente mwongereko eddoboozi limu nti muggulewo emirimu gyaffe tukole kubanga abantu abakuŋŋaanya abantu nga ffe tubakuŋŋaanya bali mu kukola tukiwulidde Brian White muyimbi promota oyagira namugundi ya music nolwaleero wenjogerera kubanga mwalina podium nolwambera bweru nga mbalaba ku podium abayimbi ba DJ Michael ba Chameleone bani kakitulwaki nange mubuuza abantu abalina okulabira ku Brian White esawa zino alina kubeera si papa mukulu Jemba omubuuza ensonga ate eza mwami Kasuku omanye ekyabaddewo leero omanye ekyabaddewo leero bawanise omukulu akulira ebyebibiina ono kyetaaga muleetera emizigo omukaye wuliriza bagambye nti ekibiina kya Brian White Foundation olwaleero amawulire agaliko nga alina ku simu yange nyina obujulizi ekibiina kya Brian White Foundation oyira bulungi kyeyayitirangamu ng'agaba ssente n'obuyambi okulaakulanya abantu ekyali gyesitaringibwa abantu babiri Brian White n'omulala essaawa zino bwe bategedde mbu tekiri mu mateeka kati mwababimanyi mujagendayo mutubuulire so kati ebyo tubiveeko ebyo birume
ebyo tubiveeko byabwe. Bebe Cool ali atya ne Balamu. Bebe Cool talina buzibu. Bebe Cool naye agenda sente azijja. Bebe Cool era amaze emyaka gyonna nga sente azijjayo nga azirya bulungi. Ali bubi oba era azirina. Ogambe mbu abagenda ne bazirya mbu bali bubi. Kisinziira ogenza otya. Bebe Cool waba agende wa president. Agenda mu nsana. Okitegedde bulungi. Kyekiri Musumba kyabadde yeebuuza lwaki abagendayo tebaagala abantu bamanye nti nno bakoze eki nti nno bagenzeeyo. Abantu abafuna mu President Museveni bangi ngera bali bulungi. Okitegera bulungi. Naye ekiruma bannayuganda kuba no boolaba abayimbi ekibakubisa obucupa nti bo we bagendayo ompuliriza bulungi balabisa abantu bano abazze babawagira nga babasondera ekikumi ne bayingira ebivulu byabwe bo bafune ssente. Ompuliriza bulungi nti bo tebakyali ku nsonga zaabwe. Milioni 10 bazibawe omukaga bazibawe abagendayo bazibawe. Eddie Kenzo kiri kitya? Nabagamba lulimbo Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi abakulembera abayimbi abaagwa. Yagwawo omutogo bakawo abantu ne bawakana yagwawa kankubulire Eddie Kenzo yayimira wa president ate mukwata byage soko sirike ku president sogera ku bintu bya president. Bebe Cool yayimirira ku namawulire n'agamba nti abayimbi